Katikkiro Mbabazi atuuse ku museum e Kamwokya ku ssaawa 7 ez'omutuntu nga yaniiziddwa abavubuka bano nga bakulembeddwamu Chris Nsamba eyawoomya omutwe mu kukola ennyonyi eno. Abavubuka bano abeegattira mu kibiina kya African Research Program bamulambuzizza n'ebintu ebirala bye bakola n'oluvannyuma ne bamulombojjera ebizibu bye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe naddala ekya ssente ez'omunyoto kubanga ebikozesebwa ebisinga bigula buwanana. Abasuubiza okwogeramu ne Minisita Maria Kiwanuka avunaanyizibwa ku by'ensimbi okulaba nga mu mbalirira y'omwaka 2014-2015 bafunira ku nsimbi basobole okugenda mu maaso n'emirimu gyabwe. Katikkiro Mbabazi era abasuubiza okubafunira ku ssente bongere okuwuka mu sayansi ne tekinologiya ow'ekikugu. Olunaku lw'eggulo n'omumyuka President Edward Kiwanuka Ssekandi yalambudde ennyonyi eno nga naye yasigadde yeewuunya abavubuka bano. Bamulaze ebintu eby'enjawulo omuli n'obuyinja obwaggyibwa ku mwezi obuzitowo ennyo. We spent 360 this financial year. We have 360 billion shillings. Yes, sir. Support research and development. A bit of mostly research, but a bit of development. This, of course, compared to the Americas. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.